Professor. Wanjisebo. Thanks for professor. Esebo. Kakati tula President Kyagulanyi atalaga districts ezenjawulo. Esebo. Naye amaanyi buli lucha geeyongera. Esebo. Gwe olowooza kiva ku ki? Kati ekiriwo olwaleero nti Kyagulanyi mu kujjambya obufuzi bya wanene. Ekyamazima bingi bye twali tetusuubira era bingi ebikoleddwa naye nga bikolebwa omuntu ffenna gwe twali tunyoomera gwe twatuyisaamu amaaso. Kati Kyagulanyi emimu ku byasooka okukola waliwo tekiniiki yakolebwanga Plato bagiyita Plato yawandiika ku ekyo bagiyita Allegory of the Cave. Yes, Plato annyonnyola nti Plato abamu akubatamumanyi ku ba starters nti yali Greek philosopher yali kagezi munnyo omu ku baawandiika era y'omu ku bantu abawandiikiddwa philosopher asinga gwe tugoberera kwayimiridde. Yes, Plato agamba nti mu Allegory of the Cave agamba nti omuntu nga wamukutte n'omusibira mu cave okumala ebbanga atuuka n'abeera conditioned kweyembeera. Atuuka n'abeera conditioned kweyembeera nga gy'amanyidde era bw'omugjayo n'omuzza ku nsi n'atandika okugirambula alabanga ekipya abamu atuuka n'addayo. Kati ebyobufuzi bya wano General Museveni yali ya conditioning aba political player mu mbeera eyo bwetyo. Yes, kati Kyagulanyi ajja wano n'atemaatema ekyo. Njagala nkunnyonnyola Kyagulanyi olwaleero nti boddayo mu bakulembeze bonna bonna abalwana golirawo feya mu byafaayo by'ensi eno ez'amaanyi abasooka ngenda kusookera ne ba Sandinistas mu Nicaragua bagiyita the Great Nicaraguan Revolution. Nti ba Sandinistas baalwana ne bajja ne batwala obuyinza baalwana ne nga beekutte nga woolaba General Museveni yeekulembera ne banne ne bajja ne balwana ne bakwata obuyinza. Revolution endala yaddako nga naye yali golirawo yali Cuban Revolution ey'Abache Guevara. Ey'Abache Guevara ba Raul Castro ne Castro ne yakafa. Nti ennwana gye baalwana okujja okutandika okukwata obuyinza yali yeewuunyisa naye njagala nkulage nti nno abo bonna abaali mu revolution ezo zonna baani abaabavuganya oba baani abaabatwala. Nti Kyagulanyi kyakoze olwaleero kyewuunyisa nti Kyagulanyi yajja nga General Museveni tasuubira muntu ali mu ye mu ttuluba lye oba mu kika kya Kyagulanyi kujja kulwanyisa General Museveni okutuuka wamutuusizza olwaleero. Nti General Museveni ye mu nsuubira yali alowooza nti wagenda kujja omuntu ow'amagye ow'amaanyi oba naggwano yagenda omuteekako competition ey'amaanyi. Naye otuukidde olwaleero ku kiri ky'ogambye nti Kyagulanyi amaanyi agajjawa. Kyagulanyi kye yakola yafaanana abantu ba bulijjo. Kyagulanyi yafaanana abantu ba bulijjo. Njagala nkikunnyonnyola kino olwaleero nti Kyagulanyi kyalimu olwaleero kyekirooto kya buli munnabyabufuzi. Kyagulanyi kyali olwaleero kyekirooto kya buli munnabyabufuzi. Kyekirooto kya Mpuuga, kyekirooto kya Mawu, kyekirooto kya Mugisha Muntu, kyekirooto kya Bedi Bwanika, kyekirooto kya Sseggona, kyekirooto kya buli munnabyabufuzi. Nti munnabyabufuzi okumanya ebyobufuzi tekimala. Ekyamazima nti olwaleero Professor Ndebesa Mwambuse Makerere oba Oloko Onyango be bandibadde bafuga Uganda. Munnabyabufuzi olina okubeera ne magnet esika abantu. Munnabyabufuzi olina okuba nga oyagalwa abantu. Kati Kyagulanyi ekyekirungo bagiyita extrability. Nti Katonda ffenna bwe yali atutonda njagala nkuwa example ya Messi oba Ronaldo. Nti Messi muzanyi wa mupiira nga bw'olaba Didier Drogba. Messi muzanyi wa mupiira nga bw'olaba kistriker kya Arsenal kibayitanga Kier Sanogo oba Nicolas Bentina oba Aubameyang. Naye Ronaldo ne Messi balina extrability eyo gye wandiyise individual brilliance ebafudde ab'amaanyi ku bazanyi b'omupiira abalala. Kati ne Kyagulanyi Robert Sentamu alina kibayita individual brilliance. Kati ekyo mu byobufuzi bw'oyagala otwala obuyinza kiba kikulu nnyo. Yagala ganda buli munnabyabufuzi kyekirooto kye. Ekyamazima mu akademi y'ebyobufuzi wanene obozzeeyo kuva General Museveni bwe yajja waliwo abaana abajja abaali aba UID. Kati njagala njikwetinge ku akademi ya Barcelona gye bayita La Masia. Nti akademi y'ebyobufuzi wano mu Uganda waliwo abaana abaali batumukayo mwe muli bannabyabufuzi kati abaliwo essaawa eno. Naye mu bonna temuli muntu yasobola kuvaayo kumeruka kwenkana Kyagulanyi ate ali mu akademi z'abyabufuzi za UID. Ne mu NRM kigenda twala ebbanga okufuna omuntu alinga Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi kyeyasooka okukola kiki nti Kyagulanyi yatemaatema n'ajja n'amenyaamenya embeera endala yali erina okubaawo mu byobufuzi bya wano. Ekyamazima olwaleero nga bakutte Kyagulanyi bano abaali baliwo nga balowooza nti General Museveni bw'agenda be baddako bawulira ensaalwa n'ennugu. Abaali baliwo nga balowooza General Museveni bw'avaawo be baddako bawulira ensaalwa n'ennugu. Njagala nkikuzeeyo emabega mu Kenya nti mu 1978 nga Kenyatta Jomo Senior afudde waliwo akasambattuko Kenya waliwo kiraasi ey'abakikuyu abalowooza nti Daniel Arap Moi
takisobola kusikira Jomo Kenyatta senior. Era babayitanga bakiyambu mafia abasinga baali bakikuyu. Mwalimu abasajja abaali ab'amaanyi, mwalimu Charles Njonjo, bamuyitanga King of the Kabete Shire. Oyo yalina sente nga yasoma London School of Economics, yasoma Yale University, yasoma Queen's University wonna. Waliwo omulala nga alina sente, bamuyitanga Nicholas Biwott, Totomani. Oyo yali mugagga bifeekeera. Baatuka ne baterawo embeera Daniel Arap Moi aleme kubeera mukulembeze wa Kenya. Nga bo balowooza nti tebaali tebasuubira. Era wode onosoma akatabo ka Daniel Arap Moi bakayita the making of the African statesman. Akunnyonnyola n'akulaga nti Kenyatta yamwesiga atya okutuuka okumuwa obuyinza. Kati ne wano mu Uganda olwaliwo bwe kiri nti ekyali e Kenya nga Kenyatta yakafa ne mu Uganda weekiri bantu bawungi bawulira ensalo ku Kyagulanyi bagamba Kyagulanyi tajja kutufuga waneeno naye nga yagala akkiriza agenda America komawo ku bigere Kyagulanyi ate okuba yalindiridde wano kwata ddamula obubonero bwonna bulaga Kyagulanyi mpozi nga olunaku lukedde bukezi n'afa njagala nkuwena ekira nti Kyagulanyi ajidde mu biseera nga General Museveni akooye ekyamazima olaba ne laaleze ennaku zino atandise okuzongezaayo Kyagulanyi atambulira ku mmotoka bwe basiba batuka ne bamusiba akulaga nti lunaku akuba disitulikiti bbiri General Museveni akuba disitulikiti emu ate nga yagendedda mu helikopita ate nga ekyo akikola ku budget ey'essente entono Kyagulanyi atasomba abantu Kyagulanyi atafumba muceere Kyagulanyi atakola ki in fact lwala njagala nkunnyonnyola nti Kyagulanyi tugenda mu campaign zino ngaziza General Museveni ku principle y'Abaroma ku principle y'Abaroma nti Abaroma abedda okukwata abantu okubafuga babafumbiranga emmere n'ebijjulo ne babaleetera n'abayimbi kati ne wano wekiri in fact mu byobufuzi bakira the Roman Circus Theory nti Kyagulanyi anyigiriza General Museveni n'amuzza ku gye bayita Roman Circus Theory nti alina kufumba mmere alina kuleeta bayimbi babe nga bamuleetera abantu ebintu bye yalinga takola emabega eri naye ekyo kyonna kyandibadde kimukolera okuleeta abayimbi ne ku luno yeesanganga ate gwavuganya ate muyimbi ekyamazima nti olwaliro General Museveni ne baleeta ba Beyonce Nicki Minaj bajeizi bonna n'abaleeta bawiro Longomba ku stage ye kati eyo question y'abayimbi bawleeta kulaaleyo Robert Kyagulanyi Sentamu yagiddamu yafuna King Saha alimu bali abalala bonna kakutakalamba nti nyimba balize banayimba bakenzo bani King Saha ayimba oluyimba lumukyuka mu 360 kati Kyagulanyi buli kakodio ka General Museveni yamunogera eddagala era Kyagulanyi lye eddagala lya General Museveni erisinga okubeera eddene otuukidde wano olwaleero ssebo.